Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukama feebazibwe oluganda atudde ku TV yo enkyene ya leero. Twebaza Katonda atukumye okusakati nga kyasse omuko ogw'obulamu. Nkyogera bulijjo si kutegeera kwaffe naye lwa kisa kya Katonda ffe obutamalibwawo. Enkyane ya leero lunaku lwa Ssabbiiti, lunaku lwa kuwummula, era nsuubira nti bwe tunaamalira okusinza kuno okw'okumakya nga naye weeteekateeka kugenda kusinza mu kkanisa yonna ekuli okumpi mu kitundu eyokola ki gy'obeera, kubanga Bayibuli etugamba nti yakola ensi eno mu nnaku 6 olw'omusanvu n'awummula era n'aluwa omukisa. Bw'oba olina akadde oyinza okusomako mu Kuva essuula 2:8 nti jjukira okutukuza olunaku olwa Ssabbiiti, mu nnaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, wabula olunaku olw'omusanvu lwa kuwummula. So sisuubira nti weeteekateeka kukwata mu byanguwa kugenda ku mirimu, okuleka nti olina obukosefu, olina embeera eyinza okukuziyiza ogenda okusinza, naye nsuubira nti ogenda mu yeekaalu enkyane eya leero. Nga tugenda mu kyokuyiga kyaffe ekya leero, nja kusaba weewombeeko eyo tusabe, naye nga tetunnasaba ayogera naawe. Nze omuddu wa Mukama Lumbuye Dennis, asangibwa Kabulengwa Sabbath School, itwale eriri mu Kampala Central Church, yagenda okuwuliziganyako naawe enkyene ya leero. Kale kankusebe weewombeeke tusabe tugende mu kyokuyiga kyaffe. Otukoze bulungi Ayi Katonda w'otukuumye kusakati nga kyasse omuko ogw'obulamu, kibadde kisa kyo nakwagala ku Mukama okubeera nga tuli wano enkyene ya leero. Tusaba Mukama otuluŋŋamye ojje otuyigirize ekyokuyiga ekya leero, era kibeere entanda enetuusa mu bulamu obutaggwaawo. Omukisa gw'okutubeere enkyene ya Ssabbiiti, kubanga agamba bonna bakwaga banaakuumanga olunaku luno Mukama onoobawanga omukisa. Ffenna Mukama twesabira omukisa gwo tugwetwalire ng'okwaga kwo bwe kuli. Tubeere mu kuyiga kuno wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti omulenzi mu Bbaluuni. Omulenzi mu Bbaluuni. Bbaluuni ffenna tuzimanyi ezisinga okubeera ziba z'abaana bato oba bazikola mu biseera ebya zitera nnyo okufuluma mu biseera ebya Christmas. Bazitimba oba gye bayita Christmas tree, ebifaanana ng'ebyo abaana bazipikamu ne bazitimba mu makanisa ag'enjawulo, n'awaka abamu bazitimba. So katulaba omulenzi mu Bbaluuni. Naye tutagenda nnyo omulenzi mu Bbaluuni, tujja kusoma ekyawandiikibwa kyaffe ekiri mu Bakolinso ekyokubiri essuula 5 n'olunyiriri olwa 21. Bakolinso ekyokubiri essuula 5 n'olunyiriri olwa 21, awagamba nti ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Amiina. Ataamanya kibi yamufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Kyana kuba kino olumu mbadde nkisoma bingangamba tulyoke tufuuke abatuukirivu. Kigamba nti tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Lunyiriri lwaffe lwe tugenda okutambulirako. Naye nga tuzze ku muto ogambye omulenzi mu Bbaluuni, waaliwo okukubira poliisi essimu nga beetaaga obuyambi bwambagirawo. Bbaluuni gye baali beekolera awaka yali esituse okuva ku nju yaabwe eya waggulu mu maka agasangibwa e Fort Collins, Colorado, nga mulimu omwana waabwe ateeberezebwa okuba nti yali wa bukulu bwa myaka 6. Awo nno ebitongole ebidduukirize ebyasitukiramu, nnyonyi zinnamunkanga, amagye, byonna bigende bituuse obuyambi, kubanga baafuna alipoota nti baalaba ekintu ekigwa okuva mu Bbaluuni eyali etuuse waggulu mu buwanvu bwa fuuti nga 7. Namunkanga z'amagye zaasindikibwa, ennyonyi ezitambuza ebyamaguzi ne zikyusa amakubo gaazo
ne bateekawo omuyiggo okwetooloola ekifo kyonna nga bonna beekengedde ekintu kino ekyogeddwako ekintu ekivudde mu Bbaluuni ne kigwa ate nga kibadde mu buwanvu bwa waggulu nnyo makubo ne gakyusibwa awo ne basituka obunkenge ne buba bw'amaanyi nnyo nga kiki ekiguddewo beebuuza mbeera ki etabuse naye nga wayise ebbanga ttono nnyo kyazuulibwa nti emboozi eno yonna yonna yali ya bulimba oyinza okwewuunya okuteekateeka emboozi ey'obulimba erimu okusitula ebitongole eby'amaanyi okunoonya era n'okuleeta obuyambi omulenzi gwe baasanga nga yeekwese wansi w'ekisasi ky'ennyumba yaabwe yalabikira ku TV ng'ayogera mwene nti ebyo byonna ebibaddewo byali bya katemba ebyagendererwa okutegeeza nti byafumbibwa bufumbibwa abantu okutegeera amaka gaabwe oli n'ayagala okwekolera erinnya naye ng'ebintu apanze bipange baagala kwekolera linnya kyebava bakola ekintu ekifaananako bwe kiti wabula omwami ne mukazi we abaali mu kintu kino abaali baagala okumanyibwa baasalibwa okwebaka mu kkomera obulamu bwabwe ko n'okukola akasanvu ekibonerezo kyali kyakubeera mu kkomera obulamu bwabwe bwonna n'okukola akasanvu naye nga kivudde ku ki bo baayagala kumanyibwa mu kkubo ery'okuteekawo amawulire agasasamaza ensi kati nno ab'obuyinza mu Colorado n'abagamba ogunywanga n'oguteesa mugendagenda mu nkomyo mwebakeyo emyaka obulamu bwammwe bwonna ate nga bwe mukola ebintu oba ebibonerezo ebikakali wabula oluvannyuma lw'emyaka 11 abafumba abo abakulembeze b'essaza e Colorado baabasonyiwa awo nno tugamba nti amiina baabaddiramu mu kiragiro ekyabaddiramu ow'essaza eryo ayitibwa Gerard Police yawandiika nti si buli omu afuna omukisa ogwokubiri wabula mulaze nga mugugwanira amiina nnyo si buli muntu nti afuna omukisa ogwokubiri naye ndowooza enneeyisa yaabwe yali nnungi bwe baali mu kkomera eyo ne balabika nti baali beekubye mu mutima nga kye baali bakozeeko nabo bakyejjusa ebiseera ebisinga tuba tukoze ebintu ebitutuusa mu mikono gy'obuyinza otuke n'ogamba naye oba nabaddeko ki oba nakoze kyaki naye nga munnange ngaye bagamba omusango tegumanya nnyumba mbi ng'olwedde oli muki oli mu mikono gyabwe naye bano nno bwe baatuuka eyo baayolesa empisa ennungi ne babaddiramu eky'omukisa eri aboonoonyi ggwe nange ekisa kya Katonda kikola mu ngeri ya njawulo ate kikola nga bano ab'essaza Colorado bayibuli eyogera lunye nti kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda ffenna twayonoona bwetyo bwe tugamba mu Baluumi essuula 3:23 era n'empeera y'ekibi kukola ki kufa tetulina mukisa mulala kubanga bonna bwe twayonoona n'empeera y'ekibi kufa kitegeeza tetulina mukisa gwa kubiri ng'ano gwe baafuna kubanga tuba tumaze okwonoona mu maaso ga Katonda ate nga n'empeera y'ekibi kufa oyinza okugamba bigambo byange bikkula nange mu Baluumi essuula 3 n'olunyiriri olwo tulutunuulire olwa 23 Baluumi ssuula 3 olunyiriri olwa 23 osome wamu nange tugamba nti byange nze ntuuseewo simanyi oba gwe otuuseewo awo agamba kubanga bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda bonna baayonoona ate ne tutatuuka na ku kitiibwa kya Katonda naye bwe tugenda mu Baluumi yennyini era 6:23 n'agamba kubanga empeera y'ekibi kwe kufa empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu Mukama waffe olunyiriri luggwaayo empeera y'ekibi kufa kakati bwe tubanga empeera y'ekibi kwe kufa naye ate ne tufuna omukisa bwe twamala okwonoona ate Katonda n'atwagala nnyo n'atwagala wadde tuli boonoonyi Katonda yatwagala atya
ojja kubikkula nange mu Yokaana essula 3:16 tulabe okwagala kwa Katonda kuno gye tuli. Yokaana 3:16. Naffe twali baakufa naye Katonda n'atusaasira n'atwagala obwenkanidde awo. Olunyiriri luno lumanyiddwa nnyo abantu bangi abasomi ba Bayibuli, era tekikwetaagisa na nnyo kubikkula Bayibuli okulumanya, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abe n'obulamu obutaggwaawo. Amiina nnyo. Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo, Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo, nga tumaze okwonoona tuvudde ku kitiibwa kya Katonda tutambule tugenze mu byaffe, naye ate Katonda n'atwagala. Kubanga mulebererwe yagamba nti bwe mulirya ku muti guno temulikola ki, temulirema kufa. Naye okwagala kwa Katonda tukulabirawo ku ntandikwa okwo bwe yajja n'alagira bano okusala akaliga n'abambaza, ekiraga era n'atuwa essuubi nti ekiseera kijja kutuuka ajje kaali kabulendo ka Kristo okufa ku musaalaba. Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okwaayo n'awaayo omwana we, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Muganda wange gwampuliriza, Kristo onoomukkiriza, kyanjawulo okumwogerako obwogezi, kyamukkiriza naye ng'okutambula kwange tekulaga nti tutambula nga Kristo bw'akola ki, bw'ayagala. Buli muntu yenna amukkiriza, si kyakumutunulako obutunuzi wabula kyakumukkiriza. Awo nno Pawulo kyava atugamba mu lunyiriri lwe twasomye mu Bakolinso ekyokubiri essula 5:21 nti ate amanya kibi. Kristo yava mu ggulu nga talina kibi, yamufuula ekibi ku lwaffe. Kristo yayambala obutayituukirivu bwaffe, ye n'ajja n'afa mu kifo kyaffe. Kyova olaba ekizikiza kyakwata ng'ekibi kimaamidde, Katonda nga ali mu ggulu, omwana we alyena afa ku lwaffe, nga ebyo byonna ebyaffe ebyabo abaali babeerawo abaaliwo ekiseera ekyo naffe abaali tebabeerangawo, nga byonna biri ku ye, nga kimuyinze. Ate amanya kibi naye n'amufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda mu ye. Era Kristo bw'ayimirira mu maaso ga Katonda, nze mbeera mabega we, sitaani nga nnumiriza nti oyo ali ku ludda lwange, nga Kristo ayimirirawo wakati ng'agamba ono ekisa kyange kikola ki, kimumala, omusaayi gwange ogwayika eggologoosa gwe gumutukuza. Ate amanya kibi n'amufuula ekibi ku lwaffe, ffe tulyoke tubeere balamu. Njaga tunuulire ku muvubuka oba omubbi eyali ku musaalaba, kubanga omubbi ono ekibonerezo kyali kimugwana ekyokuwanikibwa ku musaalaba ng'era agenda kufa, nga azizza omusango ogwo. Naye ate bwe yabeera ku musaalaba okwo ne yeefunira obulokozi, so nga yetagwanidde ki, naffe bwe tufaananako nga abafumbo bano abaali bakoze ekikolobero ekyokusasamaza ensi naye baafuna omukisa ogwokubiri. N'omubbi ono naye bw'atyo bwe yali. Ojja kubikkula nange mu Lukka essula 23. Lukka 23 tuve ku lunyiriri olwa 39. Lukka 23 olwa 39. Tukiraawo katono. Omu ku bo abaakola obubi abaawanikibwa n'amuvuma ng'agamba nti, si ggwe Kristo, weerokole wekka naffe. Mayisi bagambye nti baali ababbi babiri, naye njagadde kutunula nnyo kwona owookubiri. Eyasooka yamugamba si ggwe Kristo, weerokole naffe okole ki, naffe otulokole. Naye owookubiri n'amuddamu n'amunenya n'agamba nti n'okutya totya Katonda. Omusajja ono andabikira nti yali afunye ku Bukristo, yali afunye ku njiri ya Kristo. Osanga yali amuwulirizzaako, naye ng'ebintu by'ensi, embeera y'ensi yamutwala n'ava ku ki, ku Katonda, n'addayo mu bibye. Naye owookubiri addamu nti n'agamba nti n'okutya totya Katonda, kubanga oli ku kibonerezo, kubanga oli ku kibonerezo kye kimu naye. Era ffe twalangibwa nsonga
kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibwa, naye ono ataakola kigambo ekitasaana. N'agamba Kristo nti, onzijukira bw'olijjira mu bwakabaka bwo. Omusajja ono yeekuba mu kifuba, eyali omubbi eyali agenda okufa, laba bw'asaba Katonda, onzijukira ng'otuuse mu bwakabaka bwo. Kristo n'amuddamu n'amugamba nti, mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Amiina nnyo. Omusajja ono yeefunira obulamu obutaggwaawo. Kristo amusuubiza ekirabo eky'obulamu obutaggwaawo mu kiseera ekyo ng'akyusizza obulamu bwe. Kiŋŋwanidde okukkiriza Kristo ne tukyusa obulamu bwaffe, ne tukkiriza oyo ataamanya kibi n'afa ku lwaffe. Waliwo omuntu omulala gwe njagadde tutunuleko, yali kabaka Manase, eyakola ebitasaana mu bwakabaka bwe, naye ate naye tujja mumusangayo mu ggulu. Omusajja eyakola ebikolobero ebiyitirivu, naye tugenda mumusangayo wa? Mu ggulu. Omusajja eyatuuka n'okuyisa omwana we mu muliro ng'amuwongayo ewa Sitaani. Tuyinza okutunulako mu bassekabaka ekyokubiri, Second Kings, bassekabaka ekyokubiri, essuula 21. Tujja somako ennyiriri esooka ntono, then tugendeko ne ku lw'omukaaga. Manase yali yakamaze emyaka 12 bwe yatunula okufuga, n'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi, ne nnyina erinnya lye yali Kefuziba. Emyaka 25 ali ku Namulonda afuga. Ab'ennaku zino baba bafuga ekisanja kimu, naga nti afa omukulembeze tumukooye. Nyono emyaka 55 n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ekibi eky'omuzizo bwe biri eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Yakola eby'omuzizo, n'azima nate ebifo ebigulumivu Keezeekiya kitaawe bye yazikiriza, n'asimbira omwo Baali ebyoto, n'akola Asera nga Akabu kabaka wa Isirayiri bwe yakola, n'asinza eggye lyonna ery'omu ggulu n'aliweereza. Olw'omukaaga bwe mbadde nsinga okwagala, n'ayisa mu muliro mutabani we, n'akola eby'obufumu n'eby'obulogo, n'agenda eri abo abakola emizimu n'abalogo, n'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. Omusajja ono bakyaligenderwa ki okunyiiza Katonda simanyi, naye yakola eby'omutawaana bingi. Naye ate Katonda naye omuntu afaanako bw'ato yamuwa omukisa ogwokubiri, gwawa ggwe nange enkyene ya leero. Bwe tugenda mu eby'omu mirembe, bwe tulabira ekyokubiri, omusajja ono ng'akyusa obulamu bwe nga tannafa. Eby'omu mirembe essuula 33. Eby'omu mirembe 33, tuve ku lunyiriri olw'ekkumi tukkiraawo paka ku lw'ekkumi-n'essatu. Mukama n'ayogera ne Manase n'abantu be, naye ne batawulira. Mukama kyeyava abaleetako abaami b'eggye lya kabaka bw'e Buswali, ne bamutwalira Manase mu njegere, ne bamusiba n'amasamba, ne bamutwalira e Babilooni. Awo bwe yalaba ennaku, ne yeegayirira Mukama Katonda we, ne yeetowaza nnyo mu maaso ga Katonda wa bajjajjaabe. N'amusaba ne yeegayirira, n'awulira okwegayirira kwe, n'amukomyawo e Yerusaalemi mu bwakabaka bwe. Awo Manase n'amanya Mukama nga ye Katonda. Amiina. Manase yafuna ekiseera eky'okwenenya, n'akyusa obulamu bwe. Wadde yali akoze ebibi bingi, tuga ne twetunuulira nti nze sigwanidde, sisobola kufuna mukisa gwakubiri, naye Katonda akuyita enkyene ya leero ng'akwadde omukisa ogwokubiri okusobola okudda mu kkubo ly'eggolokofu. Si mbeera ki nti ogenze kyenkanawa, nti ogenza nti esobola kudda. Ono kabaka emizo gye yakola egy'okuleeta Babayaali mu Yerusaalemi mu nnyumba ya Mukama, n'abasinziza omwo,
n'ayisa omwana we mu muliro n'amungayo eri stand gwe watuuse ku sseeryo. Tetutuukanga ku sseeryo naye newankubadde tutuuse ku sseeryo, ekisa kya Katonda kingi nnyo eri buli mwonoonyi. Ekisa kya Katonda kimala sufficient. Saddaaka ya Kristo eri sufficient, emala buli kibi kyonna ekya buli muntu kasita aba ng'akoze eki ng'amukkiriza. Nga tumaliriza enkya eno eya leero ng'abaami omwami ono n'omukyala abaali ab'omukwano abaafuna omukisa ogwokubiri, naffe Katonda atuyita agatuleka obutali butuukirivu bwaffe tukomewo gy'ali. Oyo atamanya kibi n'afa ku lwaffe ffe tulyoke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda okuyita mu ye, akuyita enkya eno eya leero. Okyama kyenkanawa akuyita okomewo, nkyama kyenkanawa akyatuwa omukisa ogwokubiri okudda mu kubeera ogolokofu. Nga tugenda okweteekateeka okugenda okusinza, nsaba Mukama akumpeera omukisa okyuse ekkubo eryo ly'obadde okola, okyuse obutali butuukivu obadde bw'okola. Ekisa kya Katonda omusabe nti Mukama nnyonoonye nnyo, laba nkomawo gy'oli era onsaasire nga bwe yasaasira Kabaka Manase, naawe kaakano akusaasira. Talina muntu yenna gw'ataafiiririra, talina muntu gwe gye weetunulira nti nze sigwanidde sisaanidde. Buli muntu afuna ekisa mu maaso ga Katonda. Mukama akumpeera omukisa. Katusabe. Ayi Kitaffe Katonda omu ggulu, twagala okwebaza kubanga oyogedde wamu naffe. Twagala okwebaza olw'ekigambo kyo kye tuva okuyigako eky'eno eya leero. Gwe ataamanya kibi wabula n'ojja n'ofa ffe tusooke tulabisibwe nga tusaanidde mu maaso ga Katonda. Tujja mu maaso go nno Mukama nga tukoze ebitasaanira bingi mu maaso go, nga tuweebudde erinnya lyo Mukama, nga twonoonye. Naye Mukama tujja mu maaso go otusaasire. Otusaasire era otusonye obutali butuukirivu bwaffe Mukama, otuzze ku kkubo ery'eggolokofu. Tulabisibwe Mukama nga tusaanira mu maaso go. Ng'omubbi eyakomeebwa naye ku musaalaba eyasaba tonzijukira ng'otuuse mu bwakabaka bwo. Naffe Mukama enkya eno tusaba Mukama otujjukire era otusaanyize obwakabaka bwo. Tuwe ekiseera ekirungi nga tufuma tugenda okusinza. Ekisa gyo Mukama gibeewo naffe okuyita mu nnaku yonna. Tusabe n'okwebaza kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Mukama akumpeera omukisa. Siba bulungi, weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.